Mikwano gyange nsanyukidde ddala okubalaba. Mwebale okubeera nga weemuli, weebale okubeera nga wooli. Amannya Catherine Mitala, omubuulizi w'enjiri. Akati nno olwaleero enjiri yaffe eno tugenda kugiggya mu Abakkolinso. Ekisooka, olunyiri olusooka tugenda kutandikira ku lwa 18. Wagamba bwe bati nti kubanga ekigambo ky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo abazikirira, naye eri ffe abaalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Kubanga kyawandiikibwa nti ndizikiriza amagezi g'abagezigezi n'obukabakaba bw'abakabakaba ndibuggyawo. Kale omugezi aluwa? Omuwandiisi aluwa? Ow'amaanyi ow'omulembe guno aluwa? Katonda teyafuula amagezi g'ensi eno okuba obusirusiru? Kubanga Katonda mu magezi ge yalabanga ensi teyinza kumumanya ng'eyita mu magezi gaayo. Katonda kyava asiima okuyita mu busirusiru bw'okubuulira enjiri okulokola abo abakkiriza. Mikwano gyange, ebigambo bino mubiwulidde. Ebyandikibwa bino bitugambye nti kubanga ekigambo ky'omusaalaba busirusiru eri abo abaabula, eri abo ab'okuzikirira, abantu abagenda okuzikirira oba abeewaddeyo kyeyagalire okugenda mu kuzikirira enjiri bagiraba nga kya busirusiru. Era oluusi bwe tuba tubuulira eyo ku makubo, abantu abamu kale bayinza okubakubira olenga ebyo ne bagenda bagamba mmwe mubuulira biwogala biki, egamba nga balaba nga tuli basiru nnyo okubeera nga tubuulidde enjiri, n'enjiri yaako yonna yonna abasinga bagikyawa nga balaba nga busirusiru bwereere. Naye agambye nti ekigambo eky'omusaalaba busirusiru eri abo abazikirira. Bagenda mu kuzikirira nga basiimye, kubanga enjiri eyo yennyini ebuulirwa oba eyababuulirwa oba ejja obbabuulira ereeta bulokozi, naye bo baba basiimye nga beeyagalidde. Abagenda mu kuzikirira balaba nga enjiri busirusiru. Ekitegeeza mukwano gwange, njagala okyuse amaaso go okuva mu kulaba enjiri nga busirusiru otandike ogiraba nga kirabo kya Katonda. Kubanga wano nga amalayo olwo olunyiri 18 agambye naye eri ffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Ffe abaayatula Yesu tulaba nga maanyi ga Katonda. Enjiri maanyi ga Katonda. Eyo enjiri Yesu gye yatambulanga ng'abuulira wonna, ng'agisomesa, ng'agikola, ng'akola enjiri, ng'abakoleramu, ng'abawonya. Yali akola enjiri, yasomesa enjiri, yabuulira enjiri, n'akola enjiri, kwe kukola ebyamagero, byonna byali njiri. Naye yonna yali njiri. Yali tazze kwewaanawaana nga ye bw'abikola ennyo abalala tebabikola, naye yali abakoleramu, kwegamba olaba nga yagezaako mu ngeri zonna okulaba nga abatategedde ng'abuulira bategeere ng'asomesa, abatategedde ng'asomesa bategeerere ku byamagero byakola. Naye bo babiyita byonna nga ba busirusiru. Naye ffe eri ffe abalokolebwa maanyi, tulaba nga maanyi ga Katonda agaatuggyayo eyo mu busirusiru, agaatuggyayo eyo mu kulaba enjiri ng'ekigambo ekitaliimu, ng'ekigambo eky'obusirusiru. Era 19 agamba nti kubanga kyawandiikibwa nti ndizikiriza amagezi g'abagezigezi. Ekyawandiikibwa kigamba nti Katonda alizikiriza amagezigezi ag'abagezigezi, kwegamba bagenda kuzikirira nago, kubanga agambye nti enjiri bwe busirusiru eri abo abazikirira. Egamba bagenda kuzikirira n'amagezi gaabwe gonna. Abantu bangi batetenkanyizza nnyo amagezi ag'okukomya enjiri nnyo. Twalina wano omulembe gwa pulezidenti omu gwe sigenda kwogerako, yawerera ddala enjiri nga teriyo kkanisa ebuulira njiri eggulawo, nga tewali eteekwa kuggulawo, kwegamba enjiri ezikire. Katonda bamuteeke mu bokisi, bamuteeke mu kasonda, bamuggalire awo. Naye tekyasoboka, era Mukama yazikiriza amagezi g'omukulembeze waffe oyo.
era lumu nze nali muwala nga nkula nalaba abantu abajja mu kkanisa kubanga abalokole baali batuwera naye ng'abalokole basabye olukusa okuyita mu minisita waffe Mayanja nga yakyali muvubuka ne batugamba muddeyo okusaba naye olunaku olwo lennyini lwe tuggulawo okusaba ab'amagye bajja ab'amagye b'Amiini ba pulezidenti oyo mwogedde ate naye bajja ne bakuba abantu amasasi nze nali nva ku ssomero nzikirira ngenda mu Bible study nsanga omusaayi engatto bayibuli ebitabo biki nga bannange babatisse babatutte babakubye abalala emisaayi gijja egamba nga amagezi ge gamulaga nti eno enjiri mu Uganda ogiggalidde ogikomezza bwe yatwala abo mu kkomera yalowooza nti abaggalidde n'enjiri agiggalidde naye jjukira ffe abaali eno ebweru twasigala tugenda mu maaso n'enjiri aga nti ndigazikiriza amagezi g'abagezigezi n'obukabakaba bw'abakabakabaka ndibuggyawo obukabakaba bw'abakabakaba ndibuggyawo ye Katonda yalibuggyawo oyinza obitetenkanya byonna enjiri ereme kujja ku kyalo kyammwe n'ogoba abalokole n'osala ebigambo n'okikiitanya abalala makanisa mugookeza abalala basumba babasibizza mu makomera abalala babasazeeko ebigambo ebinene nga mukola obukabakaba kyandibadde bukalabakalaba ndowooza omukalabakalaba ye muntu akola ateeka ekintu egamba afuulafuula ekintu n'akifuula ekyayagala ne kiyitawo naye agamba ebyo byonna alibiggyawo ye Mukama Katonda olunyiriri lwabiri luga nti kale omugezi yaluwa bw'alibiggyawo omugezi yaluwa kati katubuuze munnaffe oyo pulezidenti yajjawo okusaba oyajjawo kanisa okuggulawo amagezi ge galuwa yabiteekawo ndoze ebintu ebyo byakola emyaka 2 naye tebikyaliwo era yo olwava bwe twatandikirawo twaddayo mu makanisa kati amagezi ge galuwa abawandiisi omuwandiisi aluwa oyo awandiika ekiwandiiko n'akiteekako sitampu bagende babookye bagende babatte amakanisa tegaddamu tewaddayo kubaawo awogganira mu kibuga ekibuga nkiwezeemu abawoggana bali luddawa abatuweera okuwogganira mu bibuga omuwakanyi ow'omulembe guno aluwa abantu bangi bawakanyizza nnyo enjiri naye ebyo byonna Mukama alibiggyawo ne bibula ne tuba nga tetukyalina atuwakanya byonna bigenda kuvaawo naye ate era okusinga bwe balimala okuzikirira tewalibaawo ate awakanya abagezigezi tebalibaawo abawandiika okuweera enjiri tebalibaawo n'abawandiisi tebalibaawo kubanga Mukama aliba amaze okukola ki okubaggyawo Katonda teyafuula amagezi g'ensi eno okuba obusiru afuula amagezi ag'ensi eno abantu abeeyita abagezi nti nze ndi mugezi nnyo era n'ebyokulokoka sibiriiko era njagala babiwere abantu bangi balumya ogwa wansi n'ogwengulu okulaba nga enjiri tebuulirwa mu bitundu byabwe okulaba nga abalokole baviiramu ddala mu bitundu byabwe naye munnange ensi n'okujjula kwayo bya Mukama omuntu oyo omugoba mu kyalo ekyo naye ekyalo ekyo kya Mukama ensi n'okujjula kwayo bya Mukama n'agamba nti kubanga anzireyoko ku lwabiri kale omugezi aluwa omuwandiisi aluwa omuwakanyi w'omulembe guno aluwa Katonda teyafuula amagezi ag'ensi eno okuba obusirusiru bannange Katonda agenda kulabisiza ddala nga amagezi gonna agakolebwa mu nsi eno abantu bakoze ebintu bingi nga babiteeka mu kifo kya Katonda ne baddira ne bagamba nti Katonda yali alimba yanditonzeewo n'abantu abali wakati awo nga bo basajja n'abasajja bawasaŋŋana bakazi n'abakazi Katonda kyatatonda ago gonna amagezi bagakoze naye Katonda agenda kugaggyawo kubanga tegaliimu magoba ago amagezi tegaliimu bagoba olwabiri olumu agamba kubanga Katonda mu magezi ge yalabanga ensi teyinza kumanya ng'eyita mu magezi teyinza kumumanya ng'eyita mu magezi gaayo abantu bangi mu magezi gaabwe banoonyezza Katonda
mu kifo ky'okubeera nga banoonya Katonda okusinziira mu byawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu, baganoonya mu magezi ne bagamba nti ate sayansi agamba bw'ati, ate mwe mugamba bwe muti, ate ffe era ne batuuka n'okugamba abantu abamu abava mu kontinenti emu Katonda si yabatonda, baakyuka kuva mu mazike. Baakyuka kuva mu mazike, amagezi gaabwe ago gonna nga banoonya Katonda naye tebaamulaba. Era tesobola kulaba Katonda ng'oyima mu magezi ago amakolerere. Katonda kyeyava asiima okuyita mu busirusiru obw'okubuulira enjiri okulokola abazikirira. Katonda ye bwe yalabanga amagezi g'abantu gonna tegagenda kubalokola, tegagenda bamanyisa Katonda, n'ayita mu busirusiru obw'enjiri. Obusirusiru kino kyogeddwa lwakuba abantu kye balowooza. Bwe bakusanga ng'obuulira enjiri nagalaba noono omukazi omukulu yasiriwala, balaba nti laba na bali abavubuka basiriwala. Ebigambo bino eby'okubuulira enjiri abantu babitwala nga bya busirusiru, naye ne Katonda n'akola ki? Nti yasiima okuyita obusirusiru obw'okubuulira enjiri okulokola abakkiriza. Kati abantu abalala byonna be bayita obusirusiru, ye Katonda yabuyita enjiri erokola abakkiriza. Enjiri ye yatulokola, teriyo kirala, si sayansi, si history, si biki byonna, si tekinologi. Tekinologi ajja kweyongera nnyo bakole n'ebintu ebyewuunyisa, naye mu byo tebasobola kufunamu Katonda. Ekyo tekiribaawo. Naye ye Katonda n'ayita mu njiri, n'ayita mu kubuulira enjiri okulokola. Kwegamba ensi oba abantu b'ensi baali baagala kugirawo ddala ekintu ekiyitibwa kubuulira njiri, naye Katonda ye mwe yayita okulokola, kubanga naffe abaalokoka twayita mu kubuulira njiri. Kati gwe muganda wange ali eyo nga toyagala kubeera omu ku abo abazikirira, abagenda mu kuzikirira, abalowooza nti enjiri bwe busirusiru, mbadde nkusaba weeyune enjiri. Bwe tuddayo kanyiriri kaffe akasooka kagamba nti kubanga ebigambo by'omusaalaba bwe busirusiru eri abo abazikirira. Gwe bw'obanga oli awo ng'enjiri ogitwala nga busirusiru, oba oli mu kkubo erya okuzikirira, tewali kirala. Tewaliwo kkubo liri wakati awo. Waliwo amakubo abiri. Waliwo ekkubo erigenda mu kulokoka oba mu bulamu obutaggwaawo, n'ekkubo erigenda mu kuzikirira. Omuntu yenna agaana enjiri aba yamalawo ddo, yamala okwesalirawo nti nze ngenda mu kuzikirira. Kati mukwanange nkusabira oleme kugenda mu kuzikirira. Ye lwaki wandigenze mu kuzikirira ng'enjiri weeri? Enjiri weeri, yino tugibuulira, tufubye okulaba nga tubuulira enjiri. Buli wamu ojja kusanga enjiri ebuulirwa. Ne mu lujjaalo wali ku luguudo ojja kusanga bababuulira enjiri ogaye nti babagobe, eganga ogiwalana, naye era ye ejja kulondoola. Kale banaabagoba awo, ojja kubasanga mu ofiisi yo, ojja basanga ku luguudo oludda mu ofiisi, ojja kuba kwegamba enjiri yo ejja tusibako akanyaaga. Kyandibadde kyamakulu nnyo gwe n'okkiriza bukkiriza okulokoka. Enjiri tosobola gyepena, era bwe weepena enjiri oba olonzeewo kuzikirira. Kyessa ndikwagaliza, nkwagaliza kulokoka. Lokoka. Bw'oba oyagala okulokoka, yatula ebigambo bino. Gamba nti ayi Mukama wange, nkwebaza kubanga olwaleero mpulidde ekigambo kino, nti bwe neepena okulokoka mba nnonzeewo kuzikirira, naye sonyiwa obutali butuukirivu bwange, onnaaze n'omusaayi gwo. Nakola ebibi bingi nnyo, naye byonna binsonyiwe, onfuule omu ku baana bo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okoze bulungi.